Bassebo ne banyabo katusabe kitaffe omulungi gwe mugezi omukulu jangu oyogere ku Kristo mukama waffe. Amina. Njagadde kugenda mu maaso nga ntandikira ku kifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo kyali kirooto Katonda ng'ayagala okwogera n'omusajja eyali akulembeddemu mu banne mu bukulembeze mu nsi ey'omu kiseera ekyo. Yali kabaka ow'e Babuloni. Katonda alina engeri gy'asalamu amagezi eri abantu abamu abatakwatikako nga bayimiridde. Ebiseera byonna teyalina biseera byakwogera na Katonda. Katonda n'amwenoonyeza. Njagala obbawo amawulire amalungi nti Katonda akunoonya. Amina. Era asala gonna okusisinkana oba atya oba atya. Abamu ajja kubakwata nga abamu tebakwatikako ng'engeri y'okubakwatako bizibu bye bibasobola. Omuwandiisi omu yagamba nti omuntu bw'afuna ebizibu ate aba n'amatu agawuliriza Katonda oluusi. N'ensaba ye ekyuka ku nsaba eya bulijjo gy'abadde asaba eyakusaagasaaga. Wanaasaba n'assaako n'essira n'agamba ne munne nti nsabiraako. Kabaka Nebukadneeza eyaloota ekirooto kino yali kabaka ow'e Babuloni. Naye njagadde okwogera ku Babuloni. Kigambibwa nti ekibuga kino ky'e Babuloni Nebukadneeza yali omu ku bakugu abaakiteekateeka ng'ekibuga. Principal architect of the city of Babylon. Kyogerwako ng'ekibuga ekyalina kye bayita beautiful hanging gardens of the east. Bakabaka abalala bangi abaafugako ku Babylon naye nga tebabeera mu kibuga kino. Njagala abasomi bange bansomere endabika y'ekibuga kino tumale okufuna ekifaananyi kyayo ndyoke tunnyonnyole ekibuga ekyo kye baagambye nti oli mutwe gwa zaabu. Mu Yeremiya essula 5:1 olunnyo lwa 5:3 agamba atya? Babuloni newankubadde nga kirinnye okutuusa mu ggulu. Kyalinnya, kyali kya bbeeyi, agambye naye okutuuka mu ggulu. Genda maaso. Era newankubadde nga kinywezezza entikko ey'amaanyi gaakyo. Era naye abanyazi balijja gye kiri okuva wendi, bw'ayogera Mukama. Kaakati abanyazi nga tebannaba kujja, asooka kugamba nti kyali ky'amaanyi nnyo okutuuka wa? Mu ggulu. Ensi yonna mu kiseera ekyo tewaaliwo kibuga kyogerageranya ne Babuloni. Kigambibwa nti olubiri lwa kabaka lwali lubiri nga nakyo kibuga wakati mu kibuga eky'e Babuloni. Okumanya kyali kya bbeeyi, awo nga be yagambye nti gwe oli mutwe gwa zaabu. Kigambibwa nti zaabu was the most popular metal in Babylon. Sebo kati bino ebimu ojja kubyogera. Ntajja gwe jangu wano sembera kumpi. Agamba gold was the most popular metal in Babylon. Abawandiisi bangi bwe bannyonnyola nti ng'ekintu ekikyasinze okubeera ekyejjenjeero mu bwakabaka bwe mu kibuga ekyo bakiyitanga ki? Zaabu, gold. Isaaya 14:4 lugamba lutya? Isaaya 14:4 14 agamba, awo oligera olugero luno
ku kabaka w'e Babuloni n'ogera nti omujoozi ng'aweddewo. Yali mujoozi. Genda maaso. Ekibuga ekya zaabu nga kiweddewo. Ekibuga ekya zaabu nga njagaddeyo akantu ako. Ekibuga ekya zaabu. Abawandiisi bagamba gold was used in temples and in palaces. Zaabu yakozesebwanga si mu mbiri zokka. Yakozesebwanga mu kibuga kyonna. Ebisenge, walls, statues and other objects. Ebintu byonna ebisinga obungi mu kibuga eky'e Babuloni byali bya zaabu. Olwaleero nga wafunye akakuufu nga bakafuuyirako zaabu, kikumala okukusika mu mmotoka, ababbi ne bakakujja mu bulago. E Babuloni nga zaabu kintu kya layisi. Kigambibwa nti yeekaalu ng'ejjudde zaabu. Kigambibwa ne gates eziyingira oba enzigi eziyingira mu Babuloni nga zonna za bronze. Bayina zaabu, bayina silver, bayina ivory n'ebyobugagga ebirala of untold value. Kino kyekyali omuwandiisi omwagamba kyekyali capital of the ancient world. Isaaya akyogerako mu 13:19 ekitiibwa kyakyo. Ne Babuloni ekitiibwa eky'obwakabaka. Ekitiibwa eky'obwakabaka. Obulungi obw'amalala. Obw'amalala. Ag'Abakaludaaya. Abakaludaaya beeyagalanga n'ekibuga kyabwe ng'okuyita obuyisi nti ova mu Babuloni kikumala okubeera ow'ekitalo. Kiribanga Katonda bwe yasuula Sodoma ne Gomora. Agamba nti okumanya kyali ky'amaanyi. Nina ekintu kye saagala kusoma naye nga abawandiisi bakiwandiikako nti even Solomon's temple was dwarfed by comparison to it. Nga bw'otunulira ekibuga ekyo kya Babuloni ate amaaso n'ogazza yeekaalu ya Katonda ng'olabanga Babuloni akira. Omuwandiisi agamba nti ekibuga kino okumanya kyali kya bbeeyi eky'e Babuloni kyali kiri ku square miles 15. Kyali kizimbiddwa nga ekyo kyonna bbugwe, oyo bbugwe okukyetooloola kyonna nga kiri mu kibuga kyonna kizingeko. Oyingira ekibuga ng'oyise mu geeti. Geeti zonna za kyuma za bikomo. Omuwandiisi omu yatuuka ekiseera n'agamba bw'ati nti ekibuga kino nga obugazi bw'ekisenge osobola okuvugako ebigaali 3 nga byonna bigenda omulundi gumu. Tomanyi bigaali, omanyi magaali, omanyi mmotoka. Kati panga emmotoka 3 eno n'eri. Singa ozitwala omulundi gumu ye thickness y'ekisenge ky'e Babuloni. Therefore, teri kasaale, teri fumu, teri kintu kyonna ky'oyinza kukola ku bantu abali mu kibuga munda. Tosobola. Kigambibwa nti ekibuga kino obuwanvu entaputa nnyingi nnyo ezoogera ku buwanvu obw'ekisenge. Some people are saying 350 feet tall. Tosobola kiringiza. Obeera Babuloni obeera ggulugulu. Ezekiel 17:1 lunsomere tuwulire. Wagamba watya? Agamba bw'ati yanogako amasanso gaagwo amato agakomererayo. Ezekiel 17:4. Yanogako amasanso gaagwo amato agakomererayo ne gugajjayo ne gutwala mu nsi ey'obusuubuzi. Yagusimba mu kibuga eky'abasuubuzi. Ekibuga ky'amaanyi, kibuga kya busuubuzi,
kubanga security eri gulu tekirina kusaaga. Sente weziri newuunya nti mu kibuga munda nga mulimu emmere esobola obbamala ne boggalawo gate zonna n'ozisiba n'obasibirayo nga balina emmere emala emyaka 20. Omanyi mu ntalo abalwana batera nnyo okusalako awava emmere, awava omusaada, awava ebintu gye biva. Kyova nti entalo olubaawo mangu nnyo nga baggalawo emyalo, mangu nnyo nga baggalawo ebisaawe balwana kuwamba bisaawe. Kaso wambe ekisaawe ky'ennyonyi, kaso wambe emyalo gyonna, kitegeeza nti abali muno tebakyafuna buyambi walala, balina kulya wano. Naye bwe bali emmere neggwawo, kubanga bano jjukira bali mu kibuga, singa bali emmere neggwawo banaakola batya? Naye bano baali sekiwa, balina emmere ya myaka 20. Ono ezaabu gwe njogerako. Shovalaba nti omusajja nga Nebukadneeza atuuka ekiseera ne yeeyagala. Lumu bagamba nti yagaa nti kino si kye kibuga Babuloni kye nazimba. Kifaananyi ekikulaga ekibuga kye nazimba okulaga amaanyi, okulaga obuyinza, okulaga eggwanga lyange, okulaga ensi yange, nange okweragiramu. Kigambibwa bakyologisa basima wansi bazuula nga ne bulooka ziyite bulooka oba amayinja gakozesebwa nga baagakubanga nga gagendako ekigambo erinnya lya kabaka butereevu nga sitampu, okulaga amaanyi g'abasajja bano n'obuyinza bwabwe. Oye Babuloni. Era kiki ne babeera mu kibuga omwo olw'okubanga bakiyitanga ekyabwe, tebaakoma ku ekyo kyokka. Ekyo kye kyabawa amaanyi okukola effujjo lino lye ŋŋenda okukulaga. Kiki kye baalina ekyalaga effujjo ery'amaanyi? Baalina Katonda waabwe gwe bayitanga Madduku. Oyo ye lubaale omukulu, ye Katonda waabwe omukulu. Era nga balina big temple eya Madduku. Kigambibwa nti mu kibuga omwo mwennyini nga balinamu temples 53 ez'okusamirira, ez'okusinzizaamu bakatonda baabwe. 53 temples. Balina small sanctuaries eziwera 966 mu kibuga Babuloni. Balina street altars ng'ebyo bisimbiddwa ku ki? Ku nguudo 38. Omwandiisi omu yagamba no wonder there was intemperance, balyanga be baagala polygamy, glutton and lust. Bakola kyonna ensi yaabwe. Oye Nebukadneeza. Naye ababaddewo eggulo twazudde nga Katonda ayagala kumuwa bubaka. Era Katonda tamuwakanya, agamba nti oli mutwe gwaki? Gwa zaabu. Nakuwa okufuga ebintu byonna, ensolo, ennyonyi, byonna biri wansi wo. Oli zaabu. Era olwakyogera Nebukadneeza n'agamba nti haleluya. Amen. Mutwe gwa zaabu. Naye nabagambye nti ekigambo ekiddako kye kitanyumira kabaka. Kigamba kitya? Naye wali kuddirira oluvannyuma lwo obwakabaka obulala. Era nategeezezza abantu mwenna abali mu buyinza okuva kwani okutuuka kwani, naawe wennyini abali mu offices ez'enjawulo, beerayo, oli mutwe gwa zaabu. Tiisa, nyooma, gaya, vuma, yerega, naye oluvannyuma lwo wagenda kuddirira omuntu omulala. Akuddirira ali wano awoominganga muzannyi wa kapiira. Ate abalala batya nnyo batiisatiisa ensi ne bagigamba nti bwenvaawo munaakola mutya? Alimba. Tewaliwo tteeka ligamba nti akuddirira aba yenkana naawe amaanyi. Eryo teririiwo. Okukuddirira kirala n'amaanyi kiki? Kirala. Agamba kabaka Nebukadneeza nti wadde oli zaabu, oliddirirwa eggwanga eritali ly'amaanyi nga ggwe,
erya feeza. Naye ekibuuzo kyange kisigala sitegedde nga nze asoma Bayibuli. Oyinza okugamba nti feeza yali munafu nga yajjawo zaabu. Aba yali munafu. Bassebo ne bannyabo mwenna abatudde we mutudde, positions gy'olimu, wootisatisiza, woofugiraawo, nkugambye waliwo oluvannyuma lwo lugenda kubaawo. Akuddirira ne bw'ataliba w'amaanyi agenda kujja era agenda kutuula mu ntebe eyo mw'otudde. Kati Babylon omusajja ono oluusi ebintu yabitegeera. Essula zidira zigenda mu kasankyali wano wiikisi 2 namba kye yakola kwekeera enkya abasajja ne bamugamba nti tuyimirize obunnabbi, tusazeemu ekirooto. Eriyo ennaku zino amata bagamba nti ekyo nkisazaamu. Eriyo bye batasazaamu. Eriyo bye batagira banaye batasazaamu. Abasajja bamugamba nti apaana, tukoleyo ekifaananyi naffe naye nga kyo kyonna kyaki kya zaabu. Amakulu nti gwojja kubeerawo emirembe n'emirembe gyonna. Katonda bassebo, njagala bategeeza Katonda. Ennaku zino tujja kuba tuyiga Katonda. Katonda bw'aba akola ebintu bye talina nnyo mboozi naawe kukwebuuzaako. Era ono yali tamwebuuzaako, yali amubuulira bubuulizi ti oluvannyuma lwe nja kuleeta omulala. Era ekyokuyiga kya leero kireeta omulala. Amiina. Siwulidde amiina? Amiina. Katonda tayinza kwogera kintu ne kigaana. Kyalina kirina kukola. Kyovula abantu mbayigiriza ne mbagamba Katonda si toyina kyogenda kumukola. Tosobola mwekalakasizaako, tosobola kweyambula, tosobola kola ki ne bw'osunguwala ne bw'ozimbagala. Katonda asigala Katonda. Amen. Buli gyabe wange mbagamba titwalina omulalu ewaffe, si mulalu nnyo naye wakazooli. Nanyi birina enjawulo. Yagendagana kati Katonda omuyise Katikkiro nti anaavaako enkya. Katonda waffe tavaako emirembe n'emirembe. Amiina. Naye mwe mujja kuvaako, tujja kuvaako. Olwaleero bakuggulirawo, tebajja kuggulawo enkya. Amayumba ago gajjudde abantu abaali zaabu mu Masaka muno naye nga tebannafa. Bakyali balamu naye nga tosobola nakujja ku luŋŋanda luno. Either mulwadde, either yakaddiwa, yava ku zaabu nakakkana. Kati mu Luganda tugamba nti akubaza ku magi ezipaapaala tazigiraki. Tulina abantu webali atamanyi nabiri ku kibanja kye naye ng'akyali mulamu, tamanyi bifa mu bizinesi ye naye ng'akyali mulamu. Tulina abantu olwaleero abaava ku zaabu ne bagenda nga bakka. Tulina abali mu koma for the last. Najuzi nali nsoma mawulire nenzuula omuvubuka omulangira nti ali mu koma saabadde myaka 10 oba nga 2. Twetaaga obunabi bwina kutuukirira, tojja kubusitopinga. Abantu bagezeza kubusitopinga tosobola. Kati Babuloni ono avaawo atya? Teekako ekyokuyiga kya leero, the last night, ekiro ekyasembayo ekya Babuloni. Ekiro ekyasembayo ekya Babuloni, ebyafaayo biraga nti eyasembayo okubeera kabaka teyali ono owa Babuloni, teyali Nebukadneza. Kyali kitegeeza nti wadde yali muto gwa zaabu yafa. Yakola ki? Yafa. Abaye yali muto gwa zaabu naye yakola atya? Yamala n'afa. Yamala n'akola atya? N'afa.
Bayibuli yali esooka nemuwana tensolo zonna zibeerawo, ennyonyi biki, abantu be bafa tukaaba, abantu ne bakaaba ne boogera n'ebitaliiyo naye nga babyogera lwakumala gabulwa bigambo. Otulekedde ani, era ffe mpedde, era nze mpedde, kati egwe koogenze baayi nfedde. Owedde ki? Ono talina kakwata, abadde akola ebyagenzi. Eno planet eyina agenda maaso. Ono yafa, Nebukadneza bwe yafa, planet negenda maaso. Ne balonda abalala. Last night ekiro ekyasembayo kisembayo ng'omusajja ali mu ntebe bamita Berusazza. Berusazza ye gwe tusembyayo. Abebyafaayo bangi Bayibuli gwesembyayo. Balowooza nti ali mutabani wa Naboninas ye kitaawe. Omusajja ono kigambibwa nti ye bambi ate entebe teyagirwako nnyo, yagibeerako emyaka 10 gyokka. Emyaka emeka? 10 gyokka. Naye bannange neewuunya nnyo kino kiddira eri kireme nakkubaako. Berusazza yafugira emyaka 10. Bayibuli yafunza obulamu bwe mu chapita emu eya Bayibuli. Chapita ekyo emu. Naye nga ye ensi gy'afuga ya zaabu. Yabeera mu zaabu oyo for only 10 years mu ntebe. Bayibuli eraga nti mu myaka egyo 10 asamalazingiddwa mu verses 31 ye chapter 5 eya Daniel. Oyinza ogikebera. Naye kababule kino kinnuma nnyo. Mu myaka egyo 10 he said nothing. He did nothing. He was nothing. Abawandiisi baanoonya nti yakola ki? Wali okitegedde nti waliwo lwe tubeera n'omuntu ng'atudde mu ntebe n'onoonya ky'ogenda okumwogerako ne kikubula. Waliwo nokati bange nabagambye jjo abamu basobeddwa, mukazi yafumbirwa, omukyalo myajja nanjatulira ngamba naye Mukama yakola atya oba ebintu singa nze nali omwami, singa amaka ge wange gali wala. Omukazi yatunulira omusajja ng'alaba nothing. Baba. Nothing. Singa gwe basamalaziza obulamu bwo mu myaka gye wakabeera mu bufumbo, myaka gye wakamala mu kifo ky'okolamu, mu ofiisi mwokolera, mu ntebe gye bakukwasa, bayinza okufuna mwaka akamunyunguka. Ono tekaalimu bambi. Tekaalimu. Waliwo oluusi ne tulonda abantu kati oba ono yajja ata naye nga yajja. N'aba n'ayogera nothing nabo bajja. Tetuli mu biseera bya kusuubiza. Kati bagenda tusuubiza eggaali y'omu kegenda kuyita wani mu nyende egenda egindi. Tewali na luguudo naye n'agisuubiza. Naye ate ne basuubiza ne baga nti abeewo. He did nothing, said nothing, and was nothing. Only 31 verses. Bino bye bigirimu. Ayina Bayibuli. Ojja kugisoma ng'ozzeeyo kubanga tosobola kulaba bulungi. Naye mu ssula ey'okutaano omusajja ono alabwako bw'ati. Atandika nti Berusazza kabaka tandika ne byakola ebimanyiddwa. Berusazza kabaka yafumbira embaga ennene abaami be 1,000 n'anywera omwenge mu maaso gaabo 10,000. Berusazza bwe yali ng'alega ku mwenge. Sokolekerawo. Oli bw'afunza obulamu bwo n'abutandikira ku kulya. Obulamu bw'afunikiza kukola ki? Kulya. Agamba nti ye kyamumanyiiko omuwandiisi wa Bayibuli yafumba embaga n'ayita abantu bameka? 1,000. N'abatuuza mu hall, n'aleeta abadongo, n'aleeta ebyuma, n'aleeta abakamera, n'aleeta abazinyi, n'aleeta abaki. Abantu abaalimu babamenye engeri gye bafaananamu. So olunyiri olulaba abo oluboogera engeri gye bafaananamu nga tebannanywa mwenge. Bwe yali ng'alega ku mwenge n'alagira okuleeta ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadneza kitaawe bye yajja mu yeekaalu. Sookoleke mmale obamenyera abaaliyo. Kati gwe ng'okyusa kubanga gwe mulimu kwa kati ate kyusa ngenda kusoma wano mu Luzungu. Olwokuna. Beguliriza bigamba. Yayita abantu 1,000. Eyasengeka abantu muno mwalimu
princes, mwalimu abalangira ne princesses, n'abambejja statesmen, abakungu ab'ebitiibwa governors, n'abafuga genius men abasaza, and women, abaami ab'ekitiibwa rich people, abagaggafuge concubines n'abo baganzi be bamalaaya from Chaldea, okuva Assyria, mu Siriya, Egypt, mu Misiri, and Libya. okutuuka nawo ne waffe mu Afirika Libiya. Ne babateekamu kintu ekirungi ennyo ekijjudde zaabu. Abatimbi baali babbeeyi, abayimbi babbeeyi, amataala gamyasa. Kino ne kitandika embaga yafumbwa kabaka. Bassewo kabaka takuyitanga mu lubiri ne togenda kubanga ebyokulya birikkiriya. Kakati wuliriza nga baali bakola ki? Abanyonyi bagamba kiyinzika okuba nga yali acelebratinga ebimu ku victories yali abaddemu. Yali oba mazaalibwa ge oba matikkira ge. Bayibuli tennyonnyola egamba mbaga. Abambaga nti yali ajaguza olw'okubanga bawangula Yerusaalemi. Naye nga ate ye talinawo. Kati bwe bajaguza ne balya ne banywa n'akemebwa. Kati tandikaawo olwokusatu awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi, ne kabaka n'abaami be n'abakyala be n'abazaana be ne babinywesa ne banywa omwenge ne batendereza bakatonda abazaabu n'abafeeza n'ab'ebikomo ab'ebyuma ab'emiti n'ab'amayinja. Mu ssaawa eyo komakawo balya bakola ebintu ebiwandiikiddwa ne balya ne banywa ne bakola byonna. Embaga ya nyuma. Naye njagala ate mbazeeko abantu awalala nga firimu bweri. Eno nga bakola bino Abamedi n'Abaperusi abaalagulwa mu byawandiikibwa nti balijjako gavumenti eno baali bamaze okwetooloola ekibuga Babuloni. Nga Berusazza akimanyi bulungi, abakesi bakimanyi, bakamanda bakimanyi, bagavana bakimanyi, bonna abakungu bakimanyi nti twetooloddwa Abamedi n'Abaperusi abaayogerwako mu bunnabbi. Katonda teyakweka kiribaawo, yabamenya amannya, balijja ne bajjako gavumenti eno. Naye nga 13 ndowooza ennaku ziri 13 5 Oktoba 13 539 BC Cyrus Kuulo n'akulembera eggye erigenda okujjako eggwanga lino. Naye omukulembeze w'eggwanga ne amagye ge ne security system yonna ne babalengera abakesi ne bakozesa towers. Ebyafaayo bigamba nti waliwo ebifo towers ebiketterwamu 205 ng'abantu babeera eri waggulu ne baketta watch towers, era nga bazza amawulire wansi nti ekibuga kyonna kyetooloddwa. Naye newaakubadde kyetooloddwa, tulye tunywe ne baganzi baffe abambadde ebitaliimu bonna bafaanana nga bafaanana ne batandika kulya na kunywa newankubadde nga beetooloddwa abagenda okujja ku gavumenti eyo. Omuwandiisi agamba lwaki baalya ne banywa, lwaki baafuna confidence eno? Confidence baagijja mbiri bye nayogedde. Banaayitawa bagenda kuyita security system yaffe ekola ki? Wonna waliwo bbugwe, olina kuyingira ng'oyise mu mulyango. Emiryango gyonna giri well garden. Toyina bw'oyingira, toyina wosobola kuyingira kibuga Babuloni nga toyise mu mulyango. Emiryango giriko abasirikale, giriko abali waggulu abakuuma. Kiki ekibagaanya okufaayo? Lwaki bazze mu kulya na mu kunywa? Balina obwesige mu bintu ebiri
reasonable, ebiri empirical, ebiri tested, tebalina we bayita nga tebayise mu mulyango. Emiryango gimikuume gyonna. Tulye emmere tugirina, ne banaabeerawo emyezi 6, ne banaamalawo omwaka, ne banaamalawo emyaka. Tebasobola kuyingira. Amaaso gaabwe gaabuzaabuzibwa. They ignored the Medes and Persians. Kyeyava akola embaga. Era mu mbaga eyo n'asinza balubaale be yagulumiza. Omusajja omu baamubuuza ku bibi bino ebisatu kiriwo ekyangungu kye wanditutte. Ebibi bino bye baamuwa. 1. Drunkenness. 2. Adultery. 3. Murder. Singamba n'ekiseera nandibabuuziza kiriwo ekyangunguko kye wandikoze. Lesser sin. Drunkenness. Adultery. Murder. Temu. Wabikola otya? Omusajja kyava wanika omukono naga nti ekyo kyangu okusalawo. Drunkenness is cheaper. Kyokunywa omwenge ekyo waddeko kyekya wansi. Ne bamuwa omwenge. But when he became drunk, bwe yatamiira, he committed all the other 2 sins. Nabiri ebibi ebirala ebibiri nabyo n'abizingiramu n'abikola, n'ayenda n'atta. Eriyo abantu abazuukuka enkeera nga yasuze gy'atateekeddwa kusula, kati yanywedde ate n'ayenda. Eriyo abantu abanywedde ne batunda ate enkoko z'abannaawe ne batema n'amatoke g'abannaawe. Kiki? Nti there's no less sin here. Abantu bwe baatamiira beerabira okukola emirimu gyabwe. Kitalo. Beerabira nti bali ku bunkenke. Regime evaawo. Beerabira. Beerabira. N'atumya ebikompe. Ddamu osome ebikompe by'atumya. N'atumya ebikompe byava e Yerusalemu. Bwe bajja ebikompe Yerusalemu, omanyi baalumba Yerusalemu ne bakikuba ne bakikola ebyafaayo. Ne bajjayo abavubuka abatukuvu, abavubuka abalungi n'abantu abalala, ne bajjayo n'ebikompe. Bwe baabireeta ne babiteeka mu ssabo era maduku. Kati abitumya atamidde ne batandika okunywa. Naye kambategeeze Katonda asirise. Waliwo olugamba nti Katonda ng'osirika. Bwe soma Zabbuli waliwo esoma ng'olyagamba Katonda tolaba, towulira, zukuka, weragi, lwana. Naye Katonda n'asirikira ddala. Ne baleeta ebikompe. Bayibuli egambye etya? N'akola atya? Olwokutaano. Mu ssaawa eyo olwokuna banywa batya? Ennyweyo gye njagala ne banywa omwenge ne batendereza bakatonda abazaabu, n'alayira zaabu, n'abafeeza, n'alayira feeza, ab'ebikomo, n'alayira ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti, n'ab'amayinja. Eggulu buli kaseera alirinnyisa obusungu bwalyo. Atamidde alese bamalaya abo bonna baganzi baabwe, bano beekola kino, bano beekola kino, batudde eno obutaala tebwakabulu. Epate muzimanyi ezo muzibeerako. Nga bali mu mbeera eyo, kabaka akutte agenda okunywa. Eggulu ne liba nga terikyasobola kugumiikiriza. Omuwandiisi omwagamba nti eggulu lisobola okugumiikiriza ebirala, naye omuntu bw'alumba ebitukuvu
obwe bumukeeredde. Katonda abange oba okola obuvuyo bwo bukole. Tolumba bitukuvu, tolumba kanisa, tolumba baweereza. Sirika busirisi, kakkana, kolumba ebitukuvu, n'okwata ku bitukuvu, n'osomoza ebitukuvu, n'onyooma ebitukuvu. Osomoza Katonda, omusikula ebbonda. Era omuwandiisi omulala yagamba nti one of the dangerous signs of a drowning, sinking sinner is attacking the sacred items. Obubonero bulaga nti ogenda kuzikirira. Kulumba bitukuvu. Oba omaze. Okulumba ebyo ebirabika nga ge mazima Katonda gataddewo n'ogalumba. One of the dangerous religious crimes is to seek the destruction of that which threatens to be the truth. Ekyo ekirabika nga amazima nga Katonda agaleese n'oyagala ogalwanyisa. Ngomanya a dangerous religious crime. You are attacking God directly. At times God meets his challenges by silence, but he can also attack immediately. Immediately. Kati eggulu naye n'alita. Kiki ekyabaawo olunyirugambo ty oludakaawo olwokutaano lugambye bwe luti musaawe eyo lindako musaawe eyo nga bamaze nga balumbye ebitukuvu yali tabagaana kukola bya busiru byabwe naye okubikola nga bwe basomooza Katonda no way. Musaawe eyo n'akola atya? Musaawe eyo newalabika engalo ez'omukono ogw'omuntu ne ziwandiika mu maaso g'ettabaaza ku ttaka ery'omu kisenge eky'olubiri. Kaakati kuba akafaananyi nga singa kabaka atudde eyo eno kyekisenge kabaka atudde eyo balya banywa ndowooza bakola basipiiki naki ndowooza babeera eno gye bajjanga era bwe tuli baba bali awo nga be mutudde bagenda okulaba nga ekitundu ky'omukono kigenze wali nga kiwandiika mulowooza ani yasooka okulabayo? Kabaka. Lwaki yalabayo ate era yali mu maaso? Kakati kabaka ndowooza galubindi bazaali zajja ndowooza tezaaliwo n'akanula amaaso zibanga mulembe gwaffe oyongeramu n'okulengeza n'ayagala okumanya mukono si mukono kugulu muntu yali eri kiki ekiriwo ekyo oba tokyasobola kusigala ng'otudde ne basituka waliwo ebintu ebikujjako omwenge tamiiro waliwo ekintu ekikujjako ettamiiro. Kabaka ebirala byonna yandibigumiikiriza naye omukono ogutalina hando waggulu omukono ogutali ku muntu yerabidde nti baalabula dda nti waliwo ejjinja erigenda okujja erijja nga tewali alitemye tewali ngalo kirezi n'engalo nekiwandiika ekinnuma nga kinneewuunyisa. Kabaka n'alengera naye kabaka n'akkakkana emutima gwe n'agamba kam nange wano olaba ndi wano n'abasajja bange n'abasumba bange wano waba ekintu kyonna mbayita buyisimu nga kino kiki. Kati kabaka alina abasajja abagezigezi abali awo abasasulwa n'omusaala okutaputa ebitategeerekese. Basasula omusaala gwa gavumenti bassebo gavumenti oluzisasulira abantu obwereere ne bazikuula bassebo tukola naye nga tebakola n'abayita bandi be yayita 5 olwokubiri gwamala yayita baki 5 olwokubiri ngambe lwakubiri kale genda masulira genda biri Daniel waliwo awo njagala ombuulira abantu abamwetolanga bakyabetolanga awo kabaka n'alagira bayite abasawo n'abafumu n'emmandwa n'abakaludaaya okubuulira kabaka ebirooto bye. Lekera kati olubeerera babeeraawo abalina NIV agamba magician, enchanters, sorcerers and astrologers
abasoma emmunyenye ne bazeetegereza bano si bantu bakukyala babulijjo abesiba obubugobugo si bantu abazanyazanya n'endege ku magulu gaabwe. These were professional people. Ne bajja, some were lecturers in the university. Ne bajja okusoma. Nina ekinnuma mu mutima gwange nga nti Mukama mbw ate ebintu byali biwandikiddwa mu Lukaludaaya olwabwe lwennyini ne balengerawo ne bakisaako amaaso nga ku bonna tewali asobola kusoma lulimi lwa Katonda. Haleluya, amen. Mbategeeza mmwe abali wano ab'ekyanga ne mukola ki k'okutuusa ng'ofunye amanyi okusoma olulimi lwa Katonda tolina bw'ogenda kuwangula. Olulimi lwa Katonda terunnyonnyola bantu ba bulijjo, lunnyonnyola abantu ba Katonda. Haleluya, Amen. bw'obanga oyagala okutegeera ebya Katonda topapa nnyo okudduka n'ogenda ewa Kyamanerosi wanu n'ogenda ewattu n'ogenda kufo n'ogenda ani omutaka gundi ani n'ogenda ewani. Kituufu nabo babeera bannaddiini naye okutaputa ebya Katonda alina special people who are supposed to interpret. Go to work. Amen. Abayise balemeddwa sebugenda maaso bwe balemwa eri mu 5 yagambye ata agambye nti kabaka ye yasooka okulaba genda maaso ebiwandiiko ebyo. Kabaka n'alaba ekitundu ky'omukono nga guwandiika awo amaaso ga kabaka ne gawaanyisibwa gy'ali n'ebirowoozo bye. Sooka oleke kabaka amyuka amaaso nga mumulaba. Era kamera n'omala okwata ebintu ebikwata kabaka ne bw'aba asese busesi tokkirizibwa kusukka waawo jjawo. Ne bw'aba pulezidenti waffe olaba ne babanywa kutuzi pulezidenti bajjawo. Kakati ono agamba kabaka alina abantu bameka, embaga erimu abantu bameka? 100 baali 100. Abakamera nabo baali bayite bo bakola emirimu gyabwe nabo bonna bali awo bagenda okulaba nga kabaka asabubi genda maaso. N'ebirowoozo bye ne biwaanyisibwa ne bimweraliikiriza nnyo ebirowoozo. Ani awandiika? N'ennyingo ez'omu kiwato kye ne ziddirira n'amaviivi ge ne gakubagana. Abasirikale ba security ne batunula ne bagatukola tutya. Kababuulire mwe abalina security wa security tatereeza nnyingo wapi akuuma akulumbye. Owa security ba bodyguard tebalina kakwate ku nerves n'ekiwato, tebalina kakwate ku muscles, tebalina kakwate. Bo nabo bagamba muzeeyi kiki afande kiki ekiseera kino nga nibo okubatamamu tasobola gitegeera ayagala kunnyonnyola kiri kiganye nga kiganye. Genda maaso. Kabaka n'ayogerera waggulu n'agamba atya okuyingiza abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi. Kabaka n'ayogera ng'agamba abagezigezi ab'e Babulooni. Genda ku Olw'omunaana. Awo ne muyingira abagezigezi bonna abakabaka bonna abasasula gavumenti bonna. Genda maaso. Naye ne batayinza kusoma kuwandiika okwo newankubadde okutegeeza kabaka amakulu. Genda maaso. Olw'omwenda kabaka Berusazza n'alyoka yeeraliikirira nnyo n'abasajja babadde yeesiga nga tebasobola kunnyonnyola. Amaaso ge ne gawaanyisibwa gy'ali. Abaami be ne babulwa amagezi. Kyekyo nno si kivuma bwe kiri bwekikola ki bwe kiri. Abaami baani bakabaka ne babulwa amagezi. Saaga okutegeera baali bategeera naye aga kino tebalina kyakukola nabo kibasobedde. Omukono nabo bagulabye bulabi ebigambo bibalemye okusoma. Naye basaba ne banyabo Katonda n'asindika omukazi omukadde musome bulungi. Olw'ekkumi awo kaddulubaale n'ayingira mu nju ey'embaga. Abaala balowooza namasole yennyini. Genda maaso. Olw'ebigambo bya kabaka n'abaami be
Kaddulubaale n'ayogera nti n'agamba ayi kabaka kabaka otawaanira obenga omulamu emirembe gyonna ebirowoozo byo bireme okukweraliikiriza so n'amaaso go galeme okuwaanyisibwa waliwo omusajja mu bwakabaka bwo omuli omwoyo gwa bakatonda abatukuvu. Basaba mu bwakabaka obwo mwalimu omukugu naye nga tebamuyise ku pati. Amina. Abasunulira ebya Bayibuli bagamba omukazi ono ateekwa okuba yali omu ku bannamwandu abo aba Nebukadduneeza. Ateekwa okuba nga yaliwo. Gera maaso n'abaga nti abange utawanira kino byatwabirabako dda. Era waliwo n'akavuyo kitaawo bwe yaloota ebyo ne bimutabukako ne bayita oyo alimu omwoyo gwa bakatonda. Alimu omwoyo gwa Katonda. Eggwanga lino n'eggwanga lyonna twetaaga abantu abasobola okutegeera olulimi lwa Katonda abalimu omwoyo wa Katonda. Tosobola kutereeza Kyaalo, tosobola kutereeza district, toyinza kutereeza Masaka city until you have people inside there abalina omwoyo wa Katonda. Era ekyatulese wano, we are not even after money. Ekitulese wano kujja kuyigiriza abantu nti ekibuga kino city yeetaaga abantu abakirimu nga balina omwoyo wa Katonda. Gera maaso yamugamba bw'ati nti ne mu mirembe gya kitaawo omusana n'okutegeera n'amagezi nga amagezi g'abakatonda byalabikira mwoyo ne kabaka Nebukadduneeza kitaawo kabaka kitaawo n'amufuula omukulu w'abasawo abafumu abakaludaaya n'abagezigezi kubanga omwoyo omulungi ennyo n'okumanya n'okutegeera n'okulootolola ebirooto n'okulaga ebigambo ebyekyama n'okuzingulula ebyabusibwabusibwa byalabikira mu Danyeri oyo. Waliwo Danyeri mu biro bino. Haleluya. Amina. Don't panic. Oli muto. Ffe tukubuulira ebintu twaliwo. Ensi gwakodda mu kabenje. Waliwo omusajja wano. Ate naawe omumanyi. Gera maaso. Kabaka gwe yatuuma Berutesazza. Kale kabaka kitaawo omusajja Danyeri n'ekitaawo yamutuma erinnya Berutesazza. Kale bayite Danyeri naye anaalaga amakulu. Tufuna akakisa njagala kuyita mu bufunze. Kaakati bagenda okuleeta Berutesazza ajayimire mu maaso gaani ga kabaka. Bamuyitaaniye Danyeri. Kabaka bamuyitaani Berusazza. Ajja bamuyitaani Berutesazza. Kati Berutesazza ajja ku mbaga gye bataamuyiseeko. Naye ebintu bigize eki? Biganye bisobye. Ebintu biganyi. Queen Mother agambye tuyite Berutesazza. Omwandiisi omu yagamba only God's people can read God's handwriting. Hallelujah. Amina. Abantu ba Katonda bekka be basobola okusoma obuwandiike bwa Katonda. Daniel could read God's handwriting. Daniel could read God's handwriting. Daniel yali asobola okusoma. He had the Spirit of God. Yalimu omwoyo wa Katonda. We need such a people in our society. Twetaaga abantu ng'abo mu kitundu kyaffe. God's people are always invited at the end of the feast. Abantu ba Katonda bayitibwa ku nkomerero ya mukolo ya mbaga. At the end. Ku nkomerero nga bitabuse. N'ebyokunywa biweddewo. God's people. They are invited when things are worse.
ebintu nga bisobye waawo we baba bayitira during perplexity, ng'ebintu basobeddwa beeraliikiridde when facing danger, nga balekedde akatyabagano obulabe just read the writing on the wall okusoma obusomi ebiwandiiko obuwandiikiddwa ku kisenge and the interpretation. n'okunnyonnyola amakulu g'obuwandiike. Abadde mu kalina nga yeepankira eyo, ali mu kalina taagala tusembereyo, kati olumbe nabagamba nti aliwa ye gwe tuzza okusabira nti ali waggulu. Olwaleero bwe baba babirina tebalowooza ku Katonda. Invited when it is too late. Kale mu bufunze ne bagenda ne batuuka ewa kabaka ewa Berutesazza ye Daniel. Kigambibwa Daniel bwe bamutuukirako, he was a retired man after serving as a prime minister mu ggwanga okubala emyaka. Alina emyaka bambalowooza nti gyalinga 86, retired. Muzeeyi ateka okubanga yali yeebase nako. Bannange obuweereza tebuwummula. Omusajja omu yagamba nti ministry is not over until God is over with you. The man is a retired man, sleeping in his house. Eno banywa babuukabuuka tabitegedde tiyamanyi na gye bakola. Mulembe gwaffe, mulembe gwaffe, mulembe gwaffe. Bwe bisobye bamunonye. Ndaba akaseera nga kalwawo alwayo naye bapapa kubanga muzeeyi alina okumala okwambala okusoma bulungi. Naloka janga bw'atagalamu. Alina ekizibu teyandiza oba oli awo nennyina ye yamutumya. Ono yamutumya. Amuyise Kaddulubaali. Yamuyise. Ate kabaka amuyise, kabaka bakuyita tulina okuddamu. N'atambula n'agenda. Bw'atuuka wali ofunye ekisiraani nga gw'oli mulamu n'osanga batamivu. Bonna nga baatamidde dda. Abasesemyeko basesemye. Naye ab'ebyuma nabo bibasobedde. Abakamera tebakyakwata. Omulembe gwonna guyimiridde. Kambategeeze Katonda lumu agenda kujja asobola okujja na confusing system zizo. Oye Katonda ng'akyagadde okukikola. N'ayingira. Ne bagulawo oluggi. Kabaka n'awulira ng'awewedde. Kubanga omusawo akoze atya. Atuuse. N'endabayo abanyiize. Balwalooza abanyiize. Bali be basoose okweyita. Abalaguzi abalala. Byabalemye. Teri musawo ayagala musawo mulala. Kati muzeeyi n'alyoka ajja nga bamukwata ku mukono. N'ajja mpola mpola. N'ayimirira. Ne bamugamba, sebo, abuuza kiki kye mumpitidde. Ne bamugamba, gwe Daniel, bigambo biwa. Biri ku kisenge. Ebiri ku kisenge. Kigali musajja mugozi yegezinga ati simanyi ngerize. N'ababuuza nti kiri ku kisenge kikugana kunywa omwenge gwo. Abaye ekintu kye batakuwandiiseeko. Bakiwandiise ku kisenge. Bakiwandiise lunawa? Ku kisenge. Lwaki tonyo walagiwo? Malaya wakutudde wano akabugumu olwo kaweddemu. Abaye ebiwandiikibwa ku kisenge bijjamu akabugumu. Kaakati ku luno ne yali aweeweta munne teri aweeweeta. Katonda asobola okusirisa sisitimu. Haleluya. Amiina. Era nsaasira abatatya Katonda. You are joking with God. God can confuse you bw'aba yagadde. He confused everybody. Kati muzeeyi wajja nayimirira n'atunula ku kipande n'agaziza ku kabaka n'agaziza ku kipande. Omwandisi omwagamba they were short and sharp words. 4 short and sharp words. Byali ebigambo bitono byonna naye ng'ate bisala. Nga byogi bifumita. It was not a warning. Tekwali kulabula. It was a direct sentence. Naye yali kiwandiiko ekitongole ekirambulukufu obulungi. It was a judgment. Ate era kwali kusala musango. It was a final verdict. Era nga kwali kusemberayo ddala. Ekiragiro ekisemberayo ddala. Waliwo olwotwala omulwadde
asawo ne bakuleka bulesi naye ne balaba nti ono wadde mwamulese. Solid anga nti omuntu aba ayidde muliro ayidde ebitundu nga 85 newankubadde omututte ye bwatunawo nga omusawo agamba asirika busirisi nakuleka olusi kyebakola bagamba nti nanyini ye yaluwa ne bamuza mu kisenge bamugamba naye mugira mweteekateeka. Daniel bw'asoma mu lulimi lwa Katonda n'alaba nga it is too late. Ebigambo nga bamuyise leeti abange tubuulira enjiri ng'obudde bukyali ojja kwagala okuginona ng'olusi buyise nnyo. Oyinza okulokolebwa naye oyinza okuba ng'ofiiriddwa bingi. Abantu tubagamba mugattibwe nga bali mu bufumbo olwaleero waliwo gye mpulira olumbe lumutwala nfa bampitire munaddiini batugatte nfe nga ndi mutukuvu bakugatta n'agenda kufa. Luli tobaddeewo obaddewa. Kati twogera abantu bonna basirise bati olumbe bwe lunamukwata ng'agweri nfa bamuyite abange. Tereza ng'obudde bukyakola ki? Bukyali. Kakati omusajja bw'ajja lwaki agamba even kanziremu it was not a warning. Tekwali kulabula bulabusi. But a direct sentence. Naye yali emboozi ennambulukufu etegeeza erina amakulu agaayo. Baali basaze omusango finally nga guwedde. Final judgment. Kwali okulabula okusembera ddala. Tewakyaliwo final verdict. Okulabula okusembera ddala. Si kulabula. Okusala omusango okusemberayo ddala. Even Daniel's words were merciless. N'ebigambo bya Daniel bye yayogera nabyo nga tebikyalimu na kusaasira. These were the last words to the monarch. Kubanga bino bye byali ebigambo ebisemberayo ddala eri obwakabaka bwa Babuloni. Daniel could not soften and order you the plain truth. Yali tasobola kugyawo mazima gano agaali amalambulukufu bwe gati. Direct cutting words. Ebigambo bino byali bisongovu ebisala. Bigamba bwe biti. Namusomera mene tekel ufasin nabimusomera nabimunyonyola. Katonda abaze obwakabaka bwo. Soma basomere mu Bayibuli. Olwabiri mu 5 ne lugamba era ebiwandiikiddwa bye bino nti mene tekel ufasin. Amakulu g'ekigambo ge gano mene Katonda abaze obwakabaka bwo era abukomezza. Bakubirawo amiina kitalo. Katonda abaze obwakabaka bwo era abukomezza. Agenda bukomya. Agambye atya? Abukomezza. Genda maaso. Era n'agamba abukomezza tekel ogereddwa mu kigera. Era olabisenga obulako Peresi obwakabaka bwo bukugiddwako buweereddwa eri Abamedi n'Abaperusi. Ekiri wakati kiri kigambye ogereddwa n'olabika ng'okola ki? Ng'era obulako. Ebigambo bino Berusaza yali abitegeera bulungi kubanga mu buwangwa bwabwe mu kusamira kwabwe mbu bakatonda enkola yabwe gye balina ng'opima ebirungi oli byakoze n'ebibi minzaani gyegwa nga omusango gye gugenze. Kaakati ekyewuunyisa apimiddwa tawera. Bassebo omuwandiisi agamba nti naye buli muntu atudde wano singa oteekeddwa ku minzaani nga Katonda yapima owera oyitawo oba obulako. Lumu bagenda ne bagamba ombuulizi yagenda n'agamba nti baliwo abaagala okugenda mu ggulu bonna ne bawanika. N'akyusa statement baliwo abaagala okugenderawo kati. Emikono ne gyeveera. Bonna baagala naye siddi ekimugaana okugenda kati omukazi gwe yalese kasi wuwe tawera. Olwo olugoye lwayambadde yakuula lukuule. Ekibanja kyalimu yabba kibba ettaka yakyusa likyuse. Endagaano yakyusa nkyuse. Alina be yakudde mubbi
muyaga akimanyi ayagala nfunira yakaseera agenda atereeze. Ono amugambye opimiddwa obulako naye akadda kagamba n'obwakabaka bwo bukomezeddwa right now. Naye musajja oli mugumu. Berusajja n'asituka ku ntebe ye. Tena maaso. Berusajja n'alyoka alagira ne bayambaza Danyeri olw'effulungu n'amwambika omufuufu ogwa zaabu mu bulago bwe n'alagira ku ye nga y'anaabanga omukulu ogwokusatu mu bwakabaka. Buliwa obwakabaka buluwa ekigambo kigambye nti bugize eki bugiddwako bukomye. naye emisajja n'aba mwesigwa. omanyi kisebo n'ababbi balinamu obwesigwa. Mukimanyi ababbi nayo balinamu obwesigwa. Basobola okubbako sente ne gundi n'agenda nazo oyo teyandigenze nazo yajja kuzitulyako nammwe. Nabo baagala w'amazima. Baagala agenda ne sente nga w'amazima era balwana n'okulwana nga bagabana. Kakati none kabaka Nebukadneza Berusazza newankubadde bimusobyeko kayambaze omusajja ono omukuufu. Namusome ekigenda maaso kigenda ekiddako kigamba kityawo abaamu amaze okumwambaza. Agambye nti mu kiro ekyo nga amaze okumwambaza Berusazza kabaka Omukaludaaya. Sooka oleke tuulamu wansi nkubunyumiza ekirala. Mu musango guno ogwamusomeddwa wuliriza banalisiti abatunulira ebintu. Ekyewunyisa, the king was not charged with drunkenness. Kabaka ye teyali tavunaanibwa kutamiira waddanga. Although he was intoxicated, newankubadde yali ng'anywedde era ng'atagalamu. he was not charged for adultery, yali tavunaanibwa gwa bwenzi, not even misuse or using of the sacred vessels. oba yali era tavunaanibwa kunywera mu bikompe biri ebitukuvu. Ebyo si bye yamuvunaana. Yamuvunaana ki? Danyeri essula 5 somole 18. Omusango mulimu ki? Olw'e18 lugamba bwe luti, ayi gwe kabaka, Katonda ali waggulu ennyo yawa Nebukadneza kitaawe obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa n'obukulu, era olw'obuyinza bwe yamuwa abantu bonna amawanga ennimi ne bakankana ne batya mu maaso ge. Yattanga gwe yayagalanga okutta era yalamyanga gwe yayagalanga okulamya. Genda ku lwabiri. Olwabiri. Naye omutima gwe gwegulumiza n'omwoyo gwe ne gukakanyala. Bw'atyo n'okukola n'akola ebyamalala n'alyoka agobebwa mu ntebe ye ey'obwakabaka ne bamuggyako ekitiibwa kye. Olwabiri n'agobebwa okuva mu baana b'abantu n'omutima gwe ne gufuusibwa ng'ogw'ensolo, n'abeera wamu n'entulege, n'aliisibwa omuddo ng'ente, omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu okutuusa lwe yategeera nga Katonda ali waggulu ennyo y'afuga mu bwakabaka bw'abantu. Olwabiri. Naawe omwana we ayi Berusazza. Omusango. Naawe omwana gwe Berusazza. Genda maaso. Tonnatoowaza mutima gwo. Naawe tonnatoowaza mutima gwo. Newankubadde nga wamanya ebyo byonna. Newankubadde nga wali muzaale walaba kitaawo bwali omuddo ng'ente emyaka 7 enjala ne zimera nga tamuwa kirevu n'ejjenena n'asula mu nsiko takyasula mu buliri takyanywa mwenge anywa mu ssulo anywa mu bidiba kuba yali nsolo for 7 years lwamalala. Naawe kadde mwako. Naawe omwana we ayi Berusazza n'okola ki? Tonnatoowaza mutima gwo. N'osigala ng'olina akajanja n'amalala. Newankubadde nga wamanya ebyo byonna. Wabimanya byonna. Genda maaso. Naye weegulumiza eri Mukama w'eggulu ne baleeta ebintu eby'omu nnyumba ye mu maaso go. Naawe n'abaami bo n'abakyala bo n'abazaana bo ne mubinywesa omwenge. Banaasomako nawo. Katonda
Daniel amugamba nti Katonda ekimunyiziza ebintu bino wabirabako wamanya you sinned deliberately. Katonda ekimutabula omuntu ono yaliwo nali nsoma nkola research nenzuula ng'ebyo byaliwo nga wa myaka 26 teyali mwana muto. Yalaba ku kitaawe bye yatuukako olw'okujeema olw'amalala ate n'akola amalala ge gamu. Naawe n'okola ebyo n'oliita ebintu eby'omuwendo n'obinyweramu omwenge n'osinza amayinja n'osinza ebibumbe n'osinza ebitaliimu gwe. Wow. He failed to humble himself before the Lord. Yagalemwa okwetoowaza mu maaso ga Mukama. Ntuukawo ne nsirikiriramu bassebo ne bannyabo biki byokoze ng'ogenderera bugendereze? Kiki byokoze ng'ogenderera bugendereze? Ddala okakasa tomanyi Katonda kyayagala. Tobaddeewo wano mu nsi muno n'olaba Katonda byakoze bonna, abagagga abalina ebinene, abali mu offices zino, abali mu bukulembeze, abali mu ki. Katonda ayigiriza ensi eno ng'akozesa ebintu ebirala nga tannabiteeka ku gwe n'abikozesa abalala, naye n'oteewaza mu maaso ga Katonda. Katonda ekyo kimutabula butabuzi. Tewaliwo wano ayonoona nga tategedde kyova olaba ogenda okwenda ogenda mu za bbulaaka, lwaki togendera mu njeru? Ekikwambaza engoye eza bbulaaka kiki? Otegedde ogenda kukola kiki? Bwenzi kikyamu. Teekako n'ekikofiira n'obuzaabuza. Lwaki obuzaabuza? Wamanya ky'obwenzi bukyamu. Ekikwambaza akakokolo ng'ogenda okukola ebintu ebirala kiki? Otemula abantu kiki? Omanyi ky'ogenda okukola kikyamu, weesalidde omusango. Ekikutambuza nga tuli mu kuwananga luno oba wano otambula mu kibuga kyaffe ng'olina kondomu, toli mufumbo, toli ku family planning, kondomu ogitadde mu kabina ogisibyeko otambula nayo yaki? Kondomu otambula nayo lwa nsonga omanyi weesalira omusango ti nze sisibaamu. Wensangira, weeriira, weekola ki? Weefiira. Oli stede eri ku kabina wano. Osanga na bwala mu buzigo bwawe nga naye yaguze ateeseteese, gwe waguze zaaki? Waguze kubanga otegeera weesalira omusango omanyi. You are sinning deliberately. Ng'ogenderedde ng'okimanyidde ddala. Tosobola kwebuzaabuza. Njabasomera wano maaso ne kabulire ku Katonda. Omuwandiisi oyo yawali awandika ku Facing Heaven Record bwe tuba tusalirwa omusango mu ggulu. Tugenda kusalirwa omusango mu ebyo bye twamanya n'ebyo twali tuteekeddwa okumanya. Omanyi amazima. Omanyi tokubba kikyamu. Omanyi tikusamira ku kyamu. Ensonga lwaki essabo lyo waliteeka eri manju yo olikwekakweka. Teeka wano emiryango tusamirire ngaawo. Lwaki tetusamirira wano nga tekintu kyaffe kya buwanga jjajjaffe. Jjajjaawo omuteeka manju. Gy'ofuuyisa gy'oteeka jjajjaawo. Jjajjaawo muteeke wano. Ye jjajjaawo yeddira kyono. You are sinning deliberately. Njagala kwebaza abantu abategedde Katonda ne beewaayo. Haleluya basebo ne banyabo. Amen. Nzigana neewuunya oba abantu baagala ki? Katonda n'alyangirira n'ayogera n'akigumiza n'agatakkiriza n'abatizibwa alirokoka atakkiriza omusango guli musinga n'owulira era n'oseka. Kati Katonda akola ekyokutegeeza amazima akutte directly. Olulimi lw'eggulu Katonda ataddewo abalutaputa batapuse ebintu era tuli wano for the days okutaputa ebimu ku bintu Katonda byayogera ebiri mu kiwandiiko. Amina. Kitaala Bebulaniya 10 somo lwa 26 n'olwa 27.
kubanga singa twonoona mu bugenderevu nga tumaze okutegeezebwa amazima waba tewakyaliwo kitambiro kiweebwayo olw'ebibi. Ekiba kisigadde kwe kuba mu kutya nga tulindirira okusalirwa omusango. Kasitogenderera n'omanya nti amazima nga amanyi ntegedde naye maama pozishoni yange ekifo kyange kyendimu obukulu bwange bwendimu esente zendimu ate obufumbo bwendimu kankutegeeza agambe tolinayo kirala saddaka esigaddeyo tekyali kitambiro kirala. Ekiba kisigadde kwe kubeera mu kutya nga tulindirira okusalirwa omusango era n'obukambwe bw'omuliro ogugenda okwokya abalabe ba Katonda. Laba bwe wessa mu balabe ba Katonda ng'otegeeredde ki ddala. Ono musajja kikimuvulayo njagala nkole samale y'ebintu bino byonna bye mbadde njogerako. Berusazza ayimiririddewo abantu abategeera Katonda abagaana okutegeera Katonda. Berusazza ayimiriddewo abantu abasinze ebirala ebitali Katonda. Waliwo kye nanokoddeyo kimu kiri mu Filipi 3:19 ekyo abantu bakisinzizza. 3:19 agamba enkomerero yaabwe kwe kuzikirira Katonda waabwe lwe lubuto. Eriyo abantu nga Katonda waabwe luki bannange? Lubuto n'alya kino n'alya kiri. Kye bagaana nakyo nakizingiramu. Kye bakkiriza n'akigatagata. N'alya kino n'alya ziri. Olubuto lwamufuukira Katonda. Yafumbirwa omusajja oyo ng'amanyi nti kyagendako kifu naye kulya. Katonda waabwe lubuto. Era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe balowooza bya mu nsi. Lubuto lumu nagenda nasoma mawulire nga bayintaviyu nga bamalaya ne bagamba tetugenda eri lwa ssanyu tugendayo lwa bukakanyavu bwa nsi eno. Tulina okuweerera abaana baffe, tulina okulya, tulina okweyimirizawo n'okulabirira abantu baffe. Wuliriza, lubuto kulya, okuula omusajja kulya. Kulya tukola kola abantu bakkirize Katonda bagende mu ggulu kulya. Njakufiira omulimu, njakufiira amaka. Kambategeezemu abalina amaka tegalina kakwate ku byakugenda mu ggulu. Eggulu lya muntu so si ly'abantu. Amina. Eggulu lya muntu si lyaki? Si ly'abantu. Eggulu tugenda mu peya. Omwami n'omukyala musisi, omwami n'omukyala mwesigwa, bakuyita liryo eryajjajjiri bakutuuma liryo ne bakusoma n'ogenda. Era kyova olaba bw'ofa awasa omulala. Lwaki awasa omulala? Tewagenda Bulaaya nti ogenda kudda. Era nafumbira omulala. Ono agambye muleme kugenda. Kati bano agambye ku lubuto lwe lukuganya okusalawo amazima ogategeera nti abantu bano Berusazza ayimiriddewo abantu abatassaamu Katonda kitiibwa, abatateeka Katonda mu kifo kyabwe. Berusazza ayimiriddewo abantu abategeka byonna naye ne batategeka bulokozi. Nafuna n'amagezi agagenda ebweru eggwanga n'agoba visa n'agoba ki n'akyusa bino n'akyusa biri naye talina magezi gagenda mu ggulu. Naga amagezi g'okozesa gakozesa okutegeera eggulu. N'ofuna ssente n'ogenda osuubula n'ogenda e Dubai n'ogenda wa n'ogenda e Turkey n'ogenda e China n'ogenda mu muzira n'ogenda mu mpewo n'ogenda mu ki naye eya Katonda olutuuka mu kanisa neweebaka n'osumagirira. Kubera Katonda tabitegeerekeka, dola ze zitegeerekeka. Onyonyo nkye kitegeerekeka. Abantu beesize eki alowooza ssente zijja kumuyamba. Abasajja bali betuyizeko ab'e Babuloni beesiga bugagga, beesiga ebyo. Omusajja ono ayimiriddewo abantu abeesiga ebintu ebitaliimu. N'ategeka, n'azaala abaana, n'awasa abakazi, n'akola ki? Naye obulokozi n'atabulowoozaako na. Ate okujja kufa. Esuulyangu omulwadde ali mu ddwaliro agamba nange olumbe luntwala mundeetere ku byapa byange ndabeko, mundeetere ku certificate zange ze naguraduatingira Bungereza mundeetereko. Saawa esembayo teri certificate teri kyapa, nfa bannange munsabire, bannange munsabire. Eyo essaawa teriiko kubanga ku nsi Katonda yakuteekawo okukolagana naye. Once you reject, you leave this planet without him, you go without him.
otegeka otebera n'otutega bulokozi. Wa abantu bangi baganye okwetegeka ne basiga magaali. Soma Zabbuli ene ya 2 olw'omusanvu gyoba ogendako. Wagamba watya? 2 olw'omusanvu 3:16. 2:7 agamba nti abamalala beesiga amagaali. Abalala beesiga amagaali. N'abalala beesiga mbalaasi. Naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Tugamba tutyawo. Amiina. Abalala mubaleke beesiga ebitaliimu. Ebyo byonna beesize tebijja kubayamba. Tebirina. Bano bonna bolaba bonna bakuŋŋanye wano baziisi. Tebalina kirala kye bagenda kukolako. Era bonna bajja kunaaba mu ngalo baveeyo nga bafunye n'akagugu nga banaabye bulungi ne bagenda bagenda tumumazi. Baziisi bonna. 3:16 agambye bw'ati tewali kabaka alokoka olw'ejjo okuba eringi omuzira tawonyezebwa maanyi mangi. Naye genda maaso olw'e 17 embalaasi kyekintu ekitaliimu ku bulokozi. So tewonyenga muntu olw'amaanyi gaayo amangi. Exactly. Bassebo ne banyabo obugagga bwo tebukulemesa. Ekitiibwa ky'olina tekikulemesa. Obufumbo bwo tebukulemesa. Kubanga bino byonna biggwawo. Tuzeeyo mu Danieri gye twabadde. Nga byonna golodi yeetoolodde, nga zaabu yeetoolodde, kiki ekyabaawo ng'agaanye okukolagana ne Katonda? Essula 5 gimaze awasemba wabadde wagamba wati agambye nti ekiro ekyo Perusaza kabaka Omukaludaaya nattibwa bambi. Daliyo Omumedi n'aweebwa obwakabaka bwe yali nga yakamaze emyaka 62. Mu kiro ekyo basibo ne banyabo saagadde kubatiisa. Naye njagala kubuuza ekibuuzo ogende nakyo webake nakyo. Ekiro ekyo ekisembayo oyagala kikusange kitya? Your last day on this planet, your last day on this earth, your last day with your life, with your wife, your last day in your village, your last day with your children. How do you want to spend it? Ekiro ekisembayo oyagala kibeere kitya? Omusajja yatuuka n'awanjaga mu Zabbuli 1:39 nsoberako katono. Zabbuli 1:39 nsoberako omusajja ye yawanjaga 1:39 olwokuna lugamba lutya? Luga nti kubanga simuli kigambo mu lulimi lwa. No, 39. I'm talking 39. I'm sorry. 39. Verse 4. Olwa-3 olunya olwokuna lugambye bwe luti Mukama ontegeeze enkomerero yange n'ekigero eky'ennaku zange bwe kiri ntegeere bwe ndi omumenyefu. Kambasomerako mu nkyusa wano gye nnina gye nnyumirwa ennyo yakyusa ekigambo kino yakyusa enkola ekyusa bwetyo. Naye waliwo gye nnina wano egamba bweti Mukama ntegeeza lwe ndifa. Egambye etya? Mukama ntegeeza bwe ndifa n'ebbanga lye ndiwangaala. Manyisanga obulamu bwange bwe buyita amangu. Ntegeeza. Bassebo ne bannyabo. Ekiro ekisembayo waliwo omusajja gwe nawulira gwe kyasanga mu loogi ng'akola ki? Onookibuuza abeewammwe. Ekyo kye yasembyayo okukola kiri wero recorded. Tebangayo omuntu akulimba. Nja kubasomesayo lesoni eyo ekwatagana n'okufa. Tebangayo omuntu akulimba tojja kufiira mu ekyo n'ozuukira ng'oli ku kituuti nga bwenyimiridde wano. Teriyo Saala, teriyo kabona ku planet Earth asobola okusobira omuntu n'akyusa biwandiiko ebimuwandiikiddwako mu ggulu. Katonda bamalayika abakuwandiikako si bajjajjaabo, si baganda bo, si bafferenga bannayuganda. Tasobola kubuzaabuza, tebasobola kubuza biwandiiko. Ofiiridde mu lodge period.
singa agambye ntegeeza Berusazze yafiira mu butamiivu ne bonna be yali nabo bafiira mu butamiivu ne bamalaaya bonna ne bafiiraawo kati gogenda kufa ng'ofiira mu ssabo mu lubaale mu njaga mu mayembe oliko ebikomo bya lubaale bakusala emabega bakusala maaso olina endege olina ebikomo bikuliko wambala obubugo webaka nabwo omwezi lwe guboneka n'obwambala ne webaka mu ddiiro last night egenda kusanga ng'otunula otya last night ekiro ekisembayo Berusazza kyamukosa Berusazza ebintu kitaawe bye yakole e Yerusalemu bwe yatta abantu nataka Zedekiya kati kabaka n'amutungulamu n'amaaso natta n'abaana be n'ayokya n'ekibuga bano bwe bayingira Abamedi n'Abaperusi bazikiriza buli kiramu ekyali mu kisenge naye wabuuza bayingira batya Katonda asigala Katonda buno bukadogo yabuwa amagezi ne bugenda wansi ne budda wano ku gate ne bukyanolinga amazzi naye bwagasimira waleeri amazzi ne gagenda nga gakendeera mpola mpola bano abakuuma tebatisa maanyi ku maaso kuki ku mugga omugga ogwali gubimbye ne gugenda nga gukakkana obuzibu babuteeka ku kasana kasenye ennaku zino amazzi gakakkana kumba mulabe yagakyanolinga ddeeri bakola dde olukwe ekinatta embwa kisooka kola giziba nnyindo naye tewunyiriza bano tebawunyiriza kumanya nti amazzi gano agakendeera gava ku ki kati abajambula bayita mu mazzi mpola eno nanyonyola ekirooto bano banywa balya amagulu gayise eno gano gayise eno ono anywegera tamanyi nti anywegera olusembayo bamunywegera olusembayo bayibuli eraga tewali yavaawo awo kitalo omuwandiisi omu yawandika yagamba nti togendanga mu kifo tokolanga kintu kyotoyagala kifulumire mu mawulire enkeera tokolanga kintu togendanga mu kifo kyotoyagala amawulire akukwate akufulumize mu mawulire enkeera kati nze njagala nange kugamba ekiro kya leero tobeeranga mu mbeera togendanga mu kifo tokolanga kikolwa muntu oyagala kufiira tokkiriza muntu yenna kuteeka mu mbeera singa ofiiridde mu mutulo omwo mu bisanja mu binaakani ebyo ew'omusajja oyo n'omukazi oyo ogenda kukola otya somero lunyiriri mulokka tusabe ebera tunayongera kasatu kyali wano ebbanga likyawera nsomera Yeremiya 15 olw'okuminamwenda 15:19 Yeremiya agamba bw'ati Mukama kyava ayogera bw'ati ayogera atya nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggyamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. My message tonight, saba nnyo Katonda azibula amaaso go oyawule eby'omuwendo omungi okuva mu bitagasa. Tomikisinga bigasa n'ebitagasa. Waliwo eyaŋŋamba ti ne bw'oba ofiiridde ogenze mu nnyonyi nga bakututte okujjanjabira eyo ebweru nga wagenze otudde mu ntebe, bw'ofiirayo toddira mu ntebe. Baŋŋamba bwe bakuteeka mu kibokisi mbwe ne bawandikako goods without value, ekyamaguzi ekitalina muwendo, ne bakussa wansi eno. Bw'ogendanga okunona omulambo entebe totunulanga eri mu bafuluma
omugenzi tali eri gye bafulumira. Value yakoze etya? Yaweddewo. Afulumira eno efulumira emiki? Emigugu ndiboota. Lwaki toya omuntu n'ogenda omubulira enjiri n'agamba kale nkyamala kwebuuza ku mwami wange, kale njagira eri, kale ate akalimu kange, kale nze Yesu nani mutegedde, nani mugoberedde, kale bajja kunsekerera. Ani gwe batasekerera ggwe? Kale abantu bajja kundaba. Ffe olabe bwe tujja okulabira obwereere. Batuyita ne batugamba nti mujje mulabe omulambo. View ya bwereere. Kati mpita wano kolo ne mpita abantu bajje wano tubalabe nga bukyali misana. Bagala balaba nga bafudde. Bw'oli mala okwawula tomikisinga nga Katonda nabya ebyeggu tomikisinga na byansi. N'ogaana okukkiriza Katonda kyakugambye naye kubanga nina ekifo kino kubanga mbu ndi munene. Kamba nyumizeyo kino. Bino byolaba tukola ng'omuntu afudde nga baleeta ekimuli nga bagira bwe bati. Bajjeregamu naye kussaamu kitiibwa. Kusanyusa kwesanyusasanyusaamu. Kussaamu kitiibwa. Tolina makulu naye bakulekera embwa neekulya. Naye tetubalekera mbwa lwa nsonga kubanga bano bakadde baffe bantu baffe tubassaamu kitiibwa. But you are useless. Bible egamba nti nga bwefa enki embwa naawe bw'oli. Bw'olaba ng'emmese ng'efidde kamasu naawe mbuufa era obanga mmese. Bible bwetyo bwegamba si nze njogedde. Ega ni ng'ensolo bwefa naawe bw'okola ki? buufa. Opimiddwa towera. Naye nze kamategeeza abantu mwenna abatawera waliwo ekigenda ku jjinja eri omuntu n'awera. Amiina. Kyatulese okutegeeza abantu ng'oyagala owere nga Katonda akupimye tonight ng'akupimye enkeera. Ffe twafuna akakisa. Yesu yava mu ggolo ayimirire ku minzaani Kajoba mpere. Amiina. Naawe owere. Ekitweweesaayo okugoberera Katonda, ekitukkiriza Yesu kubanga ye azitowa, yawangula omusaalaba, yawangula ebikemo, yakemoba mu byonna n'awangula. Amiina. Era bw'ayimira ku minzaani nze ekinneeweesaayo olusoma nti Kajoba Samwiri najja nayimirirawo minzaani neewera. Amiina. Akawungezi ka leero bameka baagala Yesu yabayambe ayimirire ku minzaani yaabwe. Taata omulungi omwagalo tukoze bulungi okwogera gye tuli. Ebya Berusaza ffe ne tubiriiko. Berusaza yasalawo bw'atyo ffe tusazeewo ffenna abayimiridde mu kiddala kino. Ekiseera kyaffe kyonna ekikomererayo kitusanga tuli ku ludda lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Yamba mwami we n'omukyalo yenna ayimiridde. Bakwatizeeko ku lugendo luno. Bakwatizeeko mu kusalawo kwabwe. Baleme kwerabira byobakoledde Mukama. Berusaza avunaanibwa kugayaalirira bubaka bwe yali ategedde. Nkwegayirira abantu b'e Masaka mu kibuga kino baleme kuvunaanibwa mu ssango gwa bubaka buno. Era bw'abaawo omuntu yenna awulidde obubaka buno ng'akyabuzibiikiriza muyambe ekiro kya leero okutuula olujegero olwo. Abantu bonna abatulaba eyo mu nsi yonna tubasabira Katonda waffe omuntu yeetegeera yekka n'amanya nti naye kino kyampangula kino kyampangula. Yesu Kristo bw'anaamusemberera ajja kuwangula. Amiina. Bano abazze ne beewandiisa mu ngeri enjawulo bakwatizeeko Mukama. Bawa amagezi bawokutegeera bawa obuwanguzi. Balwanira entalo ze batasobola kulwana. Bavubuka bakyalina amaanyi. Abalala bali mu masomero bayambe nga basoma. Abalala bakola mirimu. Abalala baagala kufumbirwa. Abalala bafumbirwa. Mukama bonna bayambe nga bwe bali. Abalala baana. Naye abasazeewo ne bagamba kama mbaya balina okugenda ne Mukama waffe Yesu Kristo. Bano batadde mu mikono gyo ne ffenna ng'ekibiina kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa mwenna. Amiina. Amiina.